tufube gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Nkulamusaako linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo gwe wenna omulabi waffe era tugoberera ku mutimbagono guno ogwa Avento Productions. Webale olw'ebiseera by'owaayo bulijjo okulaba ng'ogoberera buli nsonga yonna ate ne programs ez'enjawulo ezifuluma ku mukutu guno. Mukama tusaba akuwenye mukisa. Tuzze n'olwaleero ne programu yaffe ya lesson week eno. Lesson namba 3 nga tugenda kuba tutunuulira omulamwa ogw'enjawulo. Omuweereza waliwo olwaleero nze Ssemambo Peter, kuba munange Yonasaani Matovu atasobodde kubaawo naye nga tusuubira nti maaso kaawo tujja kuddamu ate okumulaba. Olunaku olwaleero siyise nzekka, mpise n'abaweereza ba Mukama. Wakati wano omuweereza wa Mukama ayitibwa Sonko Nathan okuva wali Erubowa. Sebo webale okutwegattako olunaku olwaleero. Ate ku luuyi luli ninayo omuweereza wa Mukama omuweereza Kayondo Julius okuva wali Emmengo Kisenyi. Mukama atusobozesezza olwaleero nti bakuŋŋaanye wamu naffe ate okubaganya ebirowoozo nga bwe bazze bayiga kuyita mu byokuyiga wiiki eno. Yakubasaba okutandikira wano Ssebuuze ku mulabi waffe. Ntwala omusago nange okubaniriza ku Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale okubeerako ku mpewo. Ate nyayo tusobola okulamusa eri ab'ekkanisa yaffe wonna mu nsi mu Uganda okusookera ddala. Ate mu ngeri enjawulo mu disitulikiti yaffe y'Ebbunga. Ate mu ngeri enjawulo ku kkanisa ya New Life. Mukama asaba abawo omukisa. Ate ne bannamakerere sinza kubeerabira. Weewaawo. Amina. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi twala omukisa guno okubalamusaako mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala okumwebaza nga tuwadde omukisa guno ate okwongera okujja okubaweereza. Sijja kulema kutumirako bantu bange aba Kampala Buwanguzi District naye mu ngeri y'enjawulo Mmengo Kisenyi kubawe Ntuula, Mmengo Kisenyi, Katwe ne Lukwanga kanisa ezo zivunaanyizibwako. Saa Mukama bawe omukisa kubanga so bagoberera ensonga zino. Babeera baziraba era natumirako ne musumba wange ali wa Solomon akulembera mu Kampala Buwanguzi. Sebo Mukama kumpeera omukisa ati wamu ne bakyakimemba mwenna. Sebo sabo otuweereye Saala. Weewaawo. Katonda kitaffe ajudde okwagala. N'akaseera kano okatuwadde okwongera okubaako bye twefumiintirizaako Mukama. Ongera okubaako bye tuyiga. Si mu kunyumyamu bunyumya naye wabula mu kujjamu ebyokuyiga. Ffe nga ffe Mukama Taata bisobole okutugasa ate na bonna abatulaba basobole okufunamu ebyokuyiga eby'enjawulo. Ffenna nga tweteekateeka olw'okuddaako omulundi ogwokubiri Mukama. Jangu oyongere okutuyigiriza tuleme okwogera amagezi gaffe naye wabula twogere ebyo by'oyagala Yesu era ebisimu eri abantu bo. Tusabe nga tukkiriza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Weewaawo Sebo Musumba tweyanziza nnyo olw'essaala eyo. Amina Musumba Sebo. Era tukkiriza nti Omukama agenda kutuluŋŋamya okutuyisa mu kubaganya ebirowoozo kuno. Omulabi waffe tuli mu lesoni ey'okusatu eyogera ku bumu mu Kristo. Obumu mu Kristo. Tewali kuwannaanya nti obumu y'ensonga emu ku nsonga ezisinga okuba enkulu
mu nsi mwe tuwangaalira ensangi zino era nga bwe twetegereza obumu kumpi bubuze mu buli kitongole, kumpi mu buli maka obumu bukyaganye, mu makanisa bukyaganye, mu bitundu gye tuwangaalira bukyaganye, n'amawanga obumu bukyakoze eki? Bukyaganye. Tusobola okufuna obumu mu Kristo. Wiiki eno mu byokuyiga bino bye tulina tugenda kulaba engeri gye tusobola okufunamu obumu. Bwe watabaawo obumu waba waliwo okwawukana. Yes, opposite. Wabaawo enjawukana, wabaawo ennyombo, okudwadwalikana. Wabaawo kwegamba embeera efaanana etya bwetyo. Naye olunyiri lwaffe olw'okujjukira okuva mu Bakolinso ekisooka essula esooka olunyiri olw'ekkumi lwagambye nti naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna okwogeranga obumu, so okwawukana kulemenga okuba mu mmwe, naye mugattirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu. Omuwandiisi wa lesoni yatukukubidde ekifaananyi eky'ebitonde eby'enjawulo engeri gye bibeeramu mu bubinja. Naye ekyasinze okunkwatako ennyo kyekyamazike. Amazike gano nti gabeera mu bibinja oluusi ebigenda ne mu bantu ne mazike agawera nga 15. Naye ekyewuunyisa nti newankubadde babeera mu bibinja tegali bumu. Gabeera galwanagana, gakola ki? Natunudde ekintu ekyo ne ŋŋamba nga tuli mu bulabe. Mubeera mu maka gatya gamu, ne mubeera mulwanagana, muyombagana, mubeera mu kkanisa etya, naye mulimu entalo, mulimu ennyombo. Kati nendaba nga obuzibu buno buzibu bukulu nnyo 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 nnyo, era omuwandiisi yagezezzaako tugirayo obukuukuulu cliques nga ze zisinga okuvaako obuzibu naddala kasita wabeera nga waliwo abantu abawerako. Bwe mubeera mu famire erimu taata ne maama n'abaana, genda okulaba nti waliwo akakuukuulu akamaama n'abaana balwanyise taata, jjajja mwami n'abazzukulu balwanyisa jjajja mukyala. Omukulembeze ono ow'ekibiina kino akoze akakuukuulu alwanyise omukulembeze oli. Kati kwegamba ne tulaba nti obuzibu bunene nnyo, ate ng'okusingira ddala buva ku bakulembeze abasiteekawo obubinja buno. Naye okusookera ddala twagala okulaba nti obukuukuulu buno bulina buzibu ki wonna we bubeera, kanisa, maka, mu bitundu gye tuwangaalira, buzibu ki obuli obukuukuulu buno. Muganda wange nsaba oyanje ensonga eyo. Naye bw'oba ogyogerako waliwo obubondo tuyinza okuyita obukuukuulu. Bw'oba obutunuulidde bulabika okuba nga bufaanagana, biringa ebifaanagana. Ojja kutukoonerayo ne ku njawulo eyinza okuba mu bintu ebyo ebibiri. Kyendowooza nti ekigambo bukuukuulu kirimu negativity, kiri so negative, kiraga nti mulimu okulwanyisa. So ate bwe tugamba obubondo busobola okubeera nga buli olw'ekigendererwa ekirungi nga kyekimu naye nga beegattidde wamu mu small groups entono mu bubondo obutono. So clique ne small group byanjawulo. Akabondo kasobola okufuuka akakuukuulu singa kaba kafunye ebigendererwa ebiri negative okusinziira ku kigendererwa ekyawamu. Kati tweyongereyo. Kuno lwa Sande twalabye obuzibu bw'obukuukuulu buno naddala kati mu kanisa. Pawulo aboogerako nti mu kanisa ya Kolinso
ensonga eyali esinga obukulu yali ya bukuukulu buno nga butuuse ne ku ddaala abamu nga batwala bannaabwe makooti obw'amateeka era nga abamu balina obutakwatagana bw'amaanyi. Pawulo awandiika okuva mu ssula esooka paka ku ssula ey'okuna ng'anyweza ng'akomyawo obumu. Naye mulimu ebintu ebizibu mu lugendo. Si kintu kyangu kyagamba nti mube bumu nga babadde beekutte ebitogi. Noga ane mukwatagane si kyangu kubanga si kyangu. Naye kyava tugambye nti obumu mu Kristo. Awo Kristo wayingiriramu. Nti obumu wakati w'abantu n'abantu buyinza okugaana. Era muyinza okugezaako nnyo ne mugezaako ne mukyaliragana ne mukola ne bupate naye ng'omutima gusigadde gwetisse. Naye ekisobola okusumulula omutima gw'omuntu eri obuzibu buno bwe bumu ye Kristo. So kyava agamba nti atwadde omutwe gwaffe nti obumu mwani mu Kristo, nti bwe tubeera mu Kristo muno tusobola okusumululwa mitima gyaffe. Abadde bafunye okusowagana n'okwagala okulwanagana embeera nga mulwanira wamu olw'ekigendererwa ekirungi. Era wano yatwaddeyo ebigambo nga kimu oba bibiri, ng'ekimu kiraga division oba sprint oba okusplitinga, nga naga nti okwawukana kuno it's a noun, kintu saate ekikolwa kwabulukuka okwabuluza. So obuzibu obukuukulu bwabuluza. Teri kanisa tesobola kutambula ng'erimu obukuukulu, onayogera kino tukwate wano ogamba onayogera birala. So kiba kizibu ekanisa okutambula n'okulaba nti waliwo any success. Mukama ffe kyava asaba mu sura 17 ya Yokaana n'agamba nti mbasabira babe bumu. Kubanga akimanyi nti ne mu Luganda tugamba nti obumu ge maanyi. Sibe tugamba. So kitegeeza nti obutali bumu bunafu. Se kanisa bebe neba nnafu omulabe kyasooka okukola kugitematema. Ne kanisa ne ya Kolinso omulabe yagirumba. Bwagirumba n'agiyuzaayuza neebaamu okukuukulwa bwaki obw'enjawulo, abamu n'obutakwatagana. Okumanya kyali ky'amaanyi bw'oba osoma Abakolinso esooka essula 11 17 paka 22 akulaga nti ne mukusembera kituyita Lord's Supper era still mwalabika nga mulimu obutakola ki obutakkaanya obutakwatagana. So okutwaliza awamu bulina obuzibu bw'amaanyi. Teri kirungi bwetugamba nti obuzibu obukuukulu mu kanisa teri kirungi, kiri mu bukuukulu. Naye solution y'obukuukulu nayo yeeriwa beebantu okufuna Kristo. Singa Kristo abeera mu bantu abo obukuukulu tebusobola kubeerawo, kubanga ekigendererwa kiba kimu kya Mukama waffe kirabika mu buli bulamu bwa muntu. Tweyanze ndabyeko ekkanisa nga efunyeeko obukuukulu ne butuuka ku ddaala ey'okweyabuluzaamu. Ne beeyabuluzaamu ne bagamba katugende egyendi, ne bagenda ne batandika ekkanisa mulimu. Simanyi ekyo kye muyinza kukyogerako. Ne batandika ekkanisa ne bavaawo ne bagenda mu kitufu ekirala ne batandikayo ekkanisa. Nze kyenyinza okulowooza nti okwawukana kwonna okujja naye nga tekuzze lwa bulungi tekuba kutuufu. Kubanga kakube kugamba nti kutandika mulimu oba kubaako kyokola kirina okujja nga kizze mu lwa buki mu lwa bulungi. Kitandise kitya? So bayinza okubanga abantu amu ne bawukana ne bagamba ffe twekala tugenze naye ate mugenze mu ngeri ki? Kitegeeza mugenze si mu bumu. Kubanga wetegereza obumu buno kyama eky'Obwakatonda. Kubanga kisooka mu bo. Ngaffe bwe tuli obuki Yesu bw'atu bwe yasaba. Kitegeeza kirimu ekyama ekyenjawulo. Tera okubeera ku kyalo nga ndaba abantu bambadde amasati agali awamu. Ebibiina ebyo agali awamu. Kitegeeza ki nti obumu singa bujja
singa twegatta tugamba tugenda kubaako ekikolwa kyetukola nga si kirungi naye nga twegase tuba tujja kukikola kivula abali ku munana gw'ebbabiri bwe beegatta newankubadde nga bali wakola si kituufu naye baali bakikola era nga kitambula kitegeeza obumu bulimu amaanyi ag'enjawulo singa bukozesebwa mu ngeri ennungi tusobola okutuuka ku bintu bingi ono omuwandiisi ono ne musumba wange kyabadde ajjayo era ne mukama waffe kyeyajjayo n'agamba nti omuntu ayinza okugamba naye musumba ensi gye tulimu ey'ekibi tusobola okutuuka ku bumu obwo oyinza okwebuuza ekibuuzo ng'ekyo ne mugamba obumu ne mazima ddala tusobola okubutuukako ng'onaabeera nnyiiza yuzi naliko mu week of prayer kusomera limu saidi z'empigi eyo naye omwana nambuuza ekibuuzo nanga musumba kubanga nali mbasomesa ku new start ebyobulamu nanga musumba tugamba okubanga tuwumula ekimala rest ba mu new start tegeeza rest naife tuzuuka saawa 10 ez'ekiro twebaka kumpi ziri mu 5 tetuwumula kimala naye ne mugamba nti kale yeragezawo okulaga nti tekisoboka okuwumula okola ki naye bayibuli egamba nti ebitasoboka eri abantu eri mukama bikola ki bisoboka so zikiza nti bwe tuyingira mu Yesu Kristo najja mu bulamu bwaffe obumu obusoboka era ebintu byonna tusobola okubikola lwaki okutuuka mu kooti mukaddewa lwaki tuba tugenda mu kooti musuma wange alina ensonga gyankoze mwaka tesebo tugenda tugenda mu kooti naye bwe tubeera nga tuli bumu ogenda kubeerawo reconciliation kubanga tuli butya tusobola okukola ku nsonga zaffe mu mukama waffe era wano yabuuza n'okubuuza n'agamba nti buzibu ki oba obukuukulu buno buzibu ki musuma nga akyogeddeko nti bwawula eki bwawula ekkanisa tebukoma kwawula kwokka wabula bugenda kututuusa ne mu kuzikirira kubanga ekigendwa kya mukama Pawulo awandika n'agamba nti brother mukama waffe bwe yali ng'asaba babeere bumu nga naffe butuli obuki kitegeeza Katonda ekigendererwa kye ekikulu ekkanisa yajagala ebeera etya kati omuntu yenna promoting okwawukanya mukama waffe amunenye kubanga oliyo ng'opromoting okwawukana oba mu kanisa oba ku kyalo n'okutegeeza ebigambo bino mukama waffe akunenye kubanga ekikola ky'okola kigenda kutwala abantu mu kuzikirira. Webale nnyo webalire ddala tutegedde era ne tuyigira ddala bulungi nnyo nti obukuukulu si kitundu ku nteekateeka ya Katonda. Si kitundu ku nteekateeka ya Katonda n'olw'ensonga eyo tubwewale nga bwe kisoboka. Kale musoma katini wano ku mu Onyuliro 12 yalaze nti abamu ba Apollo, abamu ba Kefa, abamu ba ki ennyombo mummwe. Kyenjogedde kye kino nti buli muntu mummwe ayogera nti nze ndi wa Pawulo, nange ndi wa Apollo, nange ndi wa Kefa, nange wa Kristo. N'agamba nti Kristo ayawuliddwamu. So nga tugenda okuva katono kano njagadde tukijjukire ne mu kanisa musobereramu obukuuku buli oluganda ono n'abaako badda nabeeno oluganda ono. So naye fokasi yaffe ffenna erina kubeera ku Kristo. Bwe tuluzinga fokasi tubula, tuteekwa okubula. Weewaawo kitutwala ku kitundu ekiddako okwetooloolera ku Kristo. Okwetooloolera ku Kristo ndowooza kyabadde agezaako okutuggyirayo okulaba nti tutunuulira Mukama waffe Yesu Kristo. Omwandiisi ono yatuwadde ekifaananyi eky'omubiri ate ogulina ebitundu ebyenjawulo naye ate nga guliwa wamu. Waliwo enjawulo wakati w'obumu n'okufaanagana. Unity and uniformity. Yes. Abubanga wetegereza mukadde wange nti singa tuli balongo ne musumba ono. Yes. Sizo kuzaalibwa nga tufaanagana tuli identical. Nga bwolaba ono tosobola kumwawula ku nze. Era nze mbayinako abantu bambuza buza kunnawo nalemererwa okubategeera. Bwe musanga waye waso waye kato.
naye ekyo kitegeeza nti bali bumu. Kubanga era osanga olinga yazimba eno ono yazimba eno era ngo nagamba ono tosalanga wano naye nga bafaanagana outward appearance. So kitegeeza tusobola okubeera nga tulina bye tufaanaganya, okubeera nga tulina bye tufaanaganya tekitegeeza nti tuli wamu. Nga tetwagambye Katundu kali nti obumu bulimu amaanyi, bulimu ekyama nga kireetebwa bwa Katonda. Tosobola kufuna bumu obutuukiridde mu nsono gye tulimu ey'ekibi nga tosimbye ku Yesu Kristo. Yesu Kristo ye bumu. Ye nga ye ensibuko y'obuki y'obumu, kubanga bali basatu naye balina ekigendererwa kimu. Bali bumu mu byonna bakola. Kati ku soose eyo bwe tuba nga tukkiriza Mukama waffe tunywa ku soose eyo, bwe tunywa ku soose eyo naffe ne tufuna ekirungo ekyo ekyokubeera obuki obumu. Musoma wange kyavudde agamba nti bw'oluzinga focus okugijja ku Yesu Kristo on segment centered on Jesus. Buli w'oluzinga ekigendererwa nandika okufuna ebigendererwa ebyenjawulo. Wano omwandisageze natubuuza nti small groups zisobola okubeera cliques, sobola okweyubula nefuuka. Mukadde wange bw'obanga akukuulu gundi yaffe eno obulabirizi bwaffe bwayisiza ekiwandiiko nga otandika nga lumu ogw'omunaana bagenda kulaunchinga small groups ezo obulabirizi bwonna bagenda kuzirooki naye ng'ekigendererwa kyazo ki tebalonchize bu cliques watu bagenda kulaunchinga cliques si bukuukulu bagenda kulaunchinga small groups nga zituyamba ki. Ekigendererwa kya small groups zirimu ebigendererwa bingi kumanzi eri ewaffe zitukoledde nti abantu bataano beerambula beerondoola bayiga. Otegedde tekigendererwa kya kwezimba kubeera bumu mu Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate zisobola okukyuka ne zigenda mu bukuukulu. Bukuukulu kigambo eky'Oluganda ekyenyingira ne zigenda mu buki singa zitandika okuva ku mulamwa gwazitandisa. Bwe tuba mu mulamwa gwa Kristo era nzi nabadde saidize mu kanisa yange mu ngambagamba nti abagalwa groups zino singa munazitandika okubanga mwekubira amasimu kwebuuza Arsenal wagirabe bwe yakubye mbaniwe wabuli nga muli mu byabufuzi mugenda kuba mumaze okuzita. Ensonga yazo kuyiga mwekubire musabirikane oliotolota ne bulungi n'ebirala nga bwe twabyogeddeko era mukole emirimu. Naye kasa mutandika yirere ne mwekubira amasimu ne muva ku kigenderero awo isobola okufuuka ezibu. Kitegeeza now you are no longer centered in Jesus. So akatundu kano mu mukadde we nga nkavaako era yagambye nti yayogedde okutokulira okulembeze abantu basinga olwali omukadde wange tuludde ku mulamwa obukristaayo bwaffe tubutunuliza abantu bagamba ne gundi akoze bwatyo kanisa byonna Babiloni olw'ensonga eyo naye kange nenkola ki bwe nti kubanga ne gundi yakoze bwati. No, eyatuyita oba yatufiirira si ye Paulo, si ye Musumba Sonko, si ye Kayondo Julius, wabula Yesu Kristo ali mu ggulu. Gwe tulina okutunuulira mu mbeera yonna. Era nze olwo gwe nagambye nti ne bwe ndaba omuntu ng'akoze ekintu oba nanyaga ssente ze church ekyo tekingoba mu kanisa kubanga kyenakiriza akola ki nkimanyi tuli mu nsi eri imperfect. So abaagalwa tutunuulire Yesu Kristo mu mbeera zonna ezaabeeringa mu kanisa, si bakulembeze, si basumba, si baani wabula Mukama waffe Yesu Kristo tujja kusobola okuwangula n'okuuma obumu obwo. Weewaawo kyetwakayiga sofa kitulaga bulungi nnyo nti buli bwolabikawo obukuukuulu kitegeeza tumaze okwawukana ku Yesu. Kale simanyi gwali eyandaba gwe manya oba oyina akakuukuulu k'olimu kawakanya kino kawakanya bali kawakanya biri kitegeeza olugendo lw'okwawukana ne Kristo oba olutandise. Katusooke tuwummulemu
nate tukomewo. In life, where connections matter, we often find ourselves disconnected, and yet more meaningful relationships and fulfilling connections bring joy to our lives. We are excited to bring you an interesting study. 3ABN TV Uganda brings you The Cornerstone, where teens in the whole world learn how to connect with their God. We are thankful for having this study, and we are delighted for having not been forgotten, we as children. So, why wait? Connect with us for a more fulfilling and meaningful relationship with Christ. So let's get our pens, books, Bibles, and notebooks ready that we can dive in right to the study of the Word of God. Every Sunday from 10 a.m. to 10:30 a.m. and every Friday from 5 p.m. to 5:30 p.m. Till then, don't miss. Weewaawo kulisaayo mu kaseera ako kuwumulako ate era nenziramu nenkwebaza kubanga okyekuumidde ku mukutu guno ku kibanja kino ekya Avento Productions. Weebale nnyo, weebalire ddala. Twagala okweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe. We tutuuse tugenda kuyiga ku magezi n'obukulu oba n'okukula. Okukula mu kimusumba? Okukula mu by'omwoyo. Okay. Kale. Twagala okulaba ebintu nga bibiri mu katundu kano bye tulowooza nti bikulu. Okusooka bwe bubonero kwe tulabira omuntu nti akuze. Yes. Si nkonwa. So mbajidde buli yanjigiriza ekigambo ekyo. Onwa. Nti akuze. Ate n'amagezi gano tugalabira mu ki? Bwe tutunuulira mu ndabirwamu yaffe ey'okukkiriza. Amagezi ensi eyina bweraba bwetegeera ekigambo magezi, naye mu ndabirwamu yaffe ng'abakkiriza amagezi tugalabira wa ssebo Musumba. Sasuma neyanza nnyo. Njala kubaza Musumba olw'akatundu ka Mande katuyisizaamu. Tulabye omubiri ogw'enjawulo, tulaba nti si ffenna tuli mukono. So ebiseera ebimu osanga omukono nga oli akomplaininga lwaki takola bw'ati. Ayinza obutakola bw'atyo as long as ali ku kigendera kiki. Kubanga ye mukono ate gw'oli kugulu. Ate gw'oli kugulu oba oli liiso. Kati kikyamu okubeera mu kanisa ey'awamu. Nolowooza mwena mulina kuba nga mulina entegeera y'emu kimu naye mulina okuba n'ekigendererwa kimu. Ebigendererwa bye bitugatta. Naye enkola n'okutuba ku bigendererwa ebyo tulina okugikkiriza buli omu anga mwakoze eki mwayise. Ensonga kitulaba kitaffe omwana omwe mutukuvu nga they are different, buli omu wanjawulo ku mukwani ku munne, naye ate nga balina ekigendererwa kitya kimu. Kitegeeza Bayibuli kyayita obumu nti ekanisa okubeera obumu. Kitegeeza nti bantu banjawulo, enkola z'ebintu zanjawulo, endaba y'ebintu yanjawulo, naye ekigendererwa kye kimu. Kati toyomba nze nga sikiraba, nze kyongamba nga sikiraba, toyomba nnyo. Oyinza okubeera nga gwe ekitundu ky'oli oli sikyakola ki, naye muli ku mulamwa gutya gumu. Ate bwe tujja wano wansi w'amagezi waliwo ebigambo nga bugambye kadde ebigambo biringa bibiri. Wisdom and maturity. Yes. Abantu bagamba nti ebimu ku bintu ebisinga okunyiiza abantu mugamba nti naye gundi tokula. Omuntu omugamba nti yogera ebintu bya kito anyiiga nnyo. Mugambe nti ebigambo byogera bya kikulu byamagezi. Agamba yes. So kati omuntu omugamba nti amaze emyaka 2 mu kanisa n'omugamba nti naye ogana aganya okukula kimukola bubi nnyo. So kati wano amagezi gagezaako okutulaga nti bwe tutegeera omusalaba gwa Kristo gusobola okutubikkulira okutegeera kwonna, kuba ku musalaba okwo kwe kuli amagezi Katonda ge yayitamu okulokola omwoyo. Bwe tugamba ekigambo magezi, wisdom, it is knowledge applied. Kitegeeza nti okumanya nga kuteereddwa mu nkola.
kitegeeza nti bwe ntegeera mukama waffe agamba bw'ati tobbanga tottanga kati nfunye okumanya. Kati bayibuli kyayita amagezi sigeego nti olwokuba mumanyi sooka ombulira amateeka 10 n'ogamenya n'ogamba oyo mugezi nedda naye ebyo byayogedde bw'abiteeka in practice nebirabikira mu bulamu bwe kati oyo ekyo kibayita amagezi. Kati agambye kyavutte amagezi n'okukula kitegeeza nti ebbanga ly'omaze ng'olina by'oyiga myaka 2 mu kkanisa myaka 3 myaka ameka birabika mu bulamu bwo ng'omukristaayo ekyo kigenda leeta obumu naye bwe bitalabika kyova osanga obukuukulu eri bwesazeebu bantu the sprinting lwaki kubanga balaga obuto. Lwaki balaga obuto? Okumanya weekuli naye kwagaana oteekebwa muki nkola. So kyava agamba nti wisdom and maturity. Era nagamba n'ebiseera ebimu kiva ne ku oba oli awo n'omuntu ku byayiga kyava ayitagamu amata abamu banywa amata n'agamba nti abamu bali emmere enki ekaluba emmere ekaluba naye ogenda kwesanga nti agezaako notulaga nti omuntu atandise okulya emmere enkaluba atandika okwawula ekirungi n'ekibi n'amanya bwe nayogera ekigambo bweki kijja kunyiza owooluganda bwe nayogera ekigambo bweki kijja kweta kwesalamu kankireke newankubadde kyandibadde kijjaawo wano naye bwe nakituuzaawo abalala abakiwula tebagenda kukitegeera nga bwe mbadde nkola ki nga kyembadde ndeeta n'okyewala ekyo kibayita obukulu okubeera ng'osobola okwawula njogere ki nkole ki kikyembandeka mulimu nebyosobola okulaba nga si bituufu naye nosooka n'okireka lwaki bane mukama waffe yalaba omulabe yalaba sitaani ng'atandisa ensigo y'ekibi n'amuleka kisooke kikole ki kikule n'amugoba ne muggulu n'ayongera n'amuleka okutuusa we yatta mukama waffe eggulu lyonna n'ensi ezitayonoona naffe abaawano ku nsi abayonoona ne twakategeera obubi bwa setaani. So kitegeeza nti kyebayita maturity kyetaagisaamu kyebayita long suffering. Ate osobola okulaba nti owooluganda tayogedde kituufu naate n'otalireactinga bubi okuziiza okukola ki okwesalamu. Kitegeeza tulina okulwana okuziiza okwesalamu okusinga okulwana nnyo okulaba nti abantu beesalamu. Oyo alwana nti beesalemu aba tali machuwa. Oyo alwana ng'alwanyisa ng'alaba okwesalamu kujja n'akulwanyisa obumu bubeerewo oyo bayibuli gweyita machuwa. Sebo tweyanziza tweyanze simanyi bamusumba wange alina kagattakawo katono nnyo wano musumba yayogeddeko ne kuva kulembeze nti mu kanisa yaffe oba mu bitundu ebyenjawulo naawe noyo atulaba gyali gyawangaalira oyinza okukyesanga nti waliwo abantu abamu abatwaliwo okubeera nga bo bawaggulu bano bo bali hole ezitegedde bano bo bali mu level ndala kaliba ndala bamaanyi naye ekyo kyabulabe nnyo kubanga kirimu ensonga bbiri. Ensonga esooka abantu abasinga batunuulira abantu abo ne basimba okukkiriza kwabwe ku bantu abo nti bw'akola ensobi balabona bakola batya bagwa kubanga basimbye amaaso gaabwe ku bantu abo ku bakulembeze abo abaagala ekyo kyakabi nnyo nnyo nnyo. Olwaleero ojja kwesanga nga mu kanisa SDA bagenda mu zikapu meetings mu kiseera kino naye ng'omuntu anoonya ku lisiti nsumba gundi ali wani ali eno ani ali eno wali ani ebisirayo otegedde ekyo kibi nnyo kubanga kitujja kufokasi tekiraga bukulu mu kukkiriza kubanga omuntu akuze tuza kutandika kubanga oyawulayawula mu biyigirizibwa azironga zibiri ku mulamu abo nabaweereza baani mukamasonja kadde nkajje ako nti omuntu akuze engeri gyayogeramu neje yeeyisaamu ebeera efaananga eya Kristo. Bakolinso ekisooka sula ya 10 olusooka Pawulo agamba nti mungoberere nga nze nga nange bwe ngoberera Kristo. So omuntu akuze n'abantu bali basobola okugoberera kubanga nawe ogoberera Kristo n'abaagala. So ensonga eyo nkulu eraga maturity mu ngeri gye tweyisa. Weewaawo tweyanze Bakolinso ekisooka essula 4 olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba nti omuntu atulowoozenga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo
era abawanika b'ebyama bya Katonda. Era wano kigwanira abawanika omuntu okulabika nga mwesigwa. Omuntu atulowooze nga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo. Okubeera omuweereza wa Kristo oba okuweereza nga Kristo kitegeeza ki? Kubeera nga Kristo. Kubeera nga Kristo. Yes. Nze kyenyinza okulowooza okuweereza nga Kristo kwe kukola byayagala. Okay. Tetujja gamba nti tufe ba Kristo naye kubanga gwe tutunuulidde era gwe tunywako kakati byetufuna wali bitulabikira mu direct. Okay. Omuntu bw'akulaba nga ofuuka nsulo kubanga olina oluzzi kwonywa. Abatume babayita abakristo, kigambo kino Christianity gye kiva. Wetegereza Bayibuli egamba nti baabalaba nga boogera nnyo ku kigambo Kristo ne bye bakola nga bifaanana ng'eby'omusajja oyo Kristo. Bagamba bano bakristo bakristaayo ne kiva eyo ab'ekkubo. So kakati olwaleero tewetaaga kweyogerako nti ndi mukristaayo, but what you do reflects who you are era wa gy'onywa. Nyinza okukyogera kuwengi. Kale tweyanze Bayibuli egamba nti mubeere nga mukulowooza kuli era ng'okwali mu Kristo Yesu. Tukyatunuulira okuweereza nga Kristo. Christ-like servant. Yes. Mubeemu endowooza eri. Wano Pawulo agambye nti mututwale nga tuli baweereza bandi Kristo era abawanika. Tulaba abakristaayo oba leero amakanisa gaffe ekikozi ng'obukuukulu nti abakulembeze ab'enjawulo bateekawo engeri ya competition mu kanisa. Nembeeramu engeri ya ani asinga kino, ani asinza wano, ani akola ki. Kati mu mbeera ey'okusingagana tugenda okuvaamu n'okwabulukuka. Yes. Era nga boolaba mu politics leero w'ensi mu bibiina eby'enjawulo n'olaba ekibiina kino nze ndi wa kkala eno, nze ndi wa kkala eno. Mu mbeera eyo singa oddira ebyo n'obireeta eno mu kanisa ya Mukama waffe oleeta okwabulula, naye okusobola okutuuka ku buweereza kibayita servant leadership. Yes. Oba obuweereza obwo servant okuweereza okw'obukulembeze. Kwegamba obeera nga servant, you are a servant, you are a servant leader. Yeah. Kitegeeza nti okola ng'omuddu ku lw'omulala. Era servant leader tabeera selfish. Okay. Abeera muntu nga teyeyagaliza. Kitegeeza nti ye awaddeyo obulamu bwe, awaddeyo amaanyi ge ku lw'abalala. Kati nga Mukama waffe yawaayo ku ebyo byonna n'obulamu n'abuwaayo ku lw'abalala. Si yalaga bulazikanyama nze ndi w'amaanyi. No. Naye yawaayo byonna n'awaayo n'obulamu. Yes. Kwegamba n'aleka eggulu, n'aleka ebitiibwa, najja ku lwaffe. Yeah. Najja okulaba nti atusobola tulokola. Kati n'omuntu yenna anaasobola okubeera nti tuwangula mu layinizi zino okuba n'obumu mu Kristo. Omukulembeze actually eno settlement eno part egenda nnyo eri abakulembeze. Yes. Kubanga bw'otuba tunaba unity in Christ, servant leadership, kitegeeza nti gw'omukulembeze yenna oli musumba, oli mukadde wa kkanisa, oli mudinkoni, oli departmento, omuweereza yenna kyonna ky'oyinza okuba olina kubeera nga oli muweereza w'abalala. Bakita kuyiwa mubiri. Bakita kuyiwa mubiri okubeera nti gwe ofiirwa. Nina mukwano gwange omu aŋŋamba naye baga ne bambuze waka eyo naye buli kaseera wera ku kyaki saawa 4 okuma okuva ku kyaki naye nyini yeewuunya lwaki kiri bwe kityo. Naye nze kiraba nti olwokuba nti yawaayo obulamu bwe okuweereza. Yes. Tasasulwa, talina kya naye olwokuba nti muweereza wa Kristo. So bwe tulaba nga tunasobola okuba n'obumu
tulina okuziyiza obukukulu mu kanisa tulina okubeera basabant leaders kyetukopa ku Kristo towaayo n'ebyo byonna ku lw'abaala okubeera obulungi kyekiri Kristo kyagamba nti ayagala okuba omukulu abeere muweereza wa banne ekintu ekyo nga kyawukana nnyo ne bye tulaba kati kati kye tulina kiri nti omukulu yaweerezebwa tugenze tusebengerera nga tuviira ddala ku mutindo Kristo gw'ayagala kyova olaba omuweereza aba muwanika nyina akatundu musumba kenjagala otuyambeko nti bulabe ki obuli kati kanjogere ku kanisa specifically obuli mu kanisa okwagala okusiimibwa abakulembeze ab'ebyobufuzi oba cultural leaders bulabe ki ekkanisa okwagala okukola ebintu okulaba nga mu luzungu tukira seeking approval of maybe government oba bulabe ki obuyinza okujja n'ekyo mu bufunze nyanza so omukadde wange naye obanga weetegereza ojja kukiraba nti woni ekigambo ekirala kye bayita compromise okwekkiririranya ng'omanye ekituufu ekyokukola naye olw'ensonga emu oba endala nozibirizaako eriisa erimu booti ekyo kya bulabe kubanga ekkanisa bwetuuka awo ebeera ebimaze okuva ku mulamwa singa ekkanisa eremererwa okuyimirira okwogera ekituufu kubanga Yesu Kristo yali teyeeryantama ekituufu yakyogerako n'agamba abafalisaayo yabakubiranga mu ngero balinga bazitegeera by the way kubanga ze zalinga engeri gye bakommunikatingamu ebiseera ebyo emu ku zo balinga bazitegeera nga yogera olugero nga bakimanyi tuli bakwata kuba banyiiganga ne bagala okukola ki okumukuba n'okumutta olwaleero ekkanisa singa etandika okwekkiriranya bagamba omukulu w'ekyalo banaba tamaze kukkiriza nti leero mugende musabira tujja kusaba kase ekkanisa tuka ku ddaala eryo omukulu w'ekyalo erina okumala okujja olukusegende esabe oba nedda oba mukole kino of course njogera ku kiri mu mateeka sogera kukimenya amateeka naye singa ekkanisa etuka okwekkiriranya oba nebeera influenced n'ebyensi ebeera emaze okuva ku mulamwa era ekigendererwa kyayo kiba kifudde sebo webale nnyo webalire ddala so tulabira ddala nti abakulembeze tulina ekitundu kinene nnyo mu kukuuma ekkanisa ng'eri bumu kubanga abantu betukulembera ebiseera ebisinga batunuulira ffe kati bwe tutandika okugira tuti era nabo buli omu ajja kulondako wakola ki abakulembeze bwe tuba bumu n'ekkanisa ejja kubeera waki wamu atulaba amanya galagenda asoma olunyiri luno Bagalatiya 2:2 agamba nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu munze era n'obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri bulina lwakukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala neyeewaayo kyenyaga abakulembeze bategeera abantu bonna tetunoonya kugulumizibwa tetunoonya bitiibwa naye batunoonya kugulumiza oyo omulamu muffe weewaawo tweyanzege kigaza edakika ntono ddala era njagala wano tugabane buli omu agenda kubaako kyakola ki kyatugamba ku bulamu obwoleka omusaalaba a lifestyle that reflects Christ okusookera ddala era n'ekitundu kino kyogera ku bakulembeze kati ebibuuzo bijja kubanga 2 oba 3 ekisooka abakulembeze waliwo ekkomo we tulina okukoma mu kugoberera abakulembeze kyekibuuzo ekisooka waliwo ekkomo era bwe libaawo lyeririwa oba buli kyeboogedde tugende bugezi so mukadde Bible egamba nti mugondere nga gavumenti ezibafuga akabonero akategeeza nti kirungi okubeera abawulize naye mu mukama waffe nga bwakigamba omukyala abeere muwulize eri omwami mukama waffe
n'abaana akyogera nga bazadde bammwe mu mukama waffe. Yes, kitegeeza nti waliwo ekkomo ne ekisukkuluma ku kkomo eryo abeera mukama waffe. Singa tewabeerawo buzibu na mukama waffe beera muwulize eri gavumenti eyo, beera muwulize eri ebigenda maaso obukulembeze. Naye singa wabeerawo obuzibu nti obukulembeze buli contrary ku mukama waffe kyagamba, kati awo wewajja ekigambo kye bayise compromise, nobeera nga okiraba nti mukama agamba kino, omukulembeze agamba kino, naye kankole kyamukulembeze kya mukama kankireke. So nosalawo okwekkiririranya mu bufunze kyentegedde mu ekyo nti nange akulemberwa nina okubanga ekkubo ndimanyi obutawubisibwa kati wenna ali eyo ako kakulu nnyo okukategeera nti togenda kubeera nga ogoberera bugoberezi bawalula buki naawe oteeka okuba nga gy'olaga okola ki olwo osobola okutegeera ti naye ono ambuza kati ako kakulu nnyo. Kibuuzo ekirala standard lupimo ki lwe tulina ng'abakulembeze? Omukulembeze bwe yandiyagadde okwepima apimamu lupimo ki lwayinza okukozesa? Wano yagambye bw'ati kasooke nsome statement yali wano. Yes. Yagambye that first he indicates that it is God who sets the standard for Christian leadership. Okay. Katonda yasetinga standard ey'obukulembeze bw'ekikristaayo. Okay. Bw'oba ng'oyagala okucekinga standard ekitabo kino kikino okay. byonna mukama waffe bye yakola byonna mukama waffe byatugamba bye tulina okuba nga tukola. Bw'oba kubanga yagambye nti reflect of the lifestyle that reflects the cross. Yes. Nti tulina okufa mu musaalaba Yesu Kristo yayita mu mbeera esinga okubeera ey'okuswazibwa n'awanikibwa. Bwe tunulayo bwe nti kikyendaba standard ki kukakkana. Okay. Yes. Nti waliwo byinja okuyita mu Yesu nga binyigiriza paati kubanga naye yakola ki yabiyitamu ndaba okwagala abalala unconditional love. Yes. Nga saddeko bukwakulizo abamu babeera mu makanisa akola ekintu simply because alina kyafunamu baba talina wafuniramu takiyingiramu. No, esi standard. Okay. Kola nga tolina kyosuubira kubanga ne mukama waffe yeewaayo twamuwaaki ate kiriwo. So Yesu Kristo abagalwa yasetinga standard ey'okukkiriza. Okay. Waliwo wano nga tumaliriza akantu akayogeddwako ne kankwatako nnyo ne kagamba nti ensibuko y'okwawukana yonna malala tokwagala kugulumizibwa oluusi n'okugulumizibwa okusinga Kristo. Naye katumalirize bwe tuti musumba wange omukristaayo singa aba asanze okuyigganyizibwa oba okubonaabona ng'abonaabona olwa Kristo okubonaabona akagwanidde kukutunuulira atya mu bufunze mu dakika ng'emu. Bayibuli yetugamba nti alina kwebaza bwebaza kubanga naye agabanyeko wamu n'ekyo ekyani ekya Kristo. Lwaki Bayibuli egamba bwekyo? Okubonaabona kuno tutunuulira wano ku lwa Kristo tukutunuulira ku lwa Kristo ne ku lw'abalala. Actually Pawulo akuba emiggo n'ebirala olw'obulokozi bw'abalala. Kitegeeza bwe mba mbonaabona ku lwa Kristo mba nnoonya omala alokolwe. Kati mu kunoonya omala alokolwe ne mpita mu kunyigirizibwa okw'omuntu oyo asobola okufuna obulokozi. Ndowooza kwe kubonaabona in simple terms. Ne leero era weekuli singa tugamba ntwagala kukola effort mu kitundu bwekiti n'ensiba nga nnoonya kifo nkola ki tutuuseewo batuvumye bakoze eki babagobyewo tugamba neffe tebatuyiganya nno ekyo Bayibuli kyeyogerako oli mu kubonaabona ku lwani wadde ebiseera byo omuntu bw'abonaabona ku lwa Kristo ekigambo kiyinza okwogera kimu kyokka nga bw'ogambye nti that is what he can glory. Kyekyo kyayinza okwenyumiririza mu bulamu bwe bwonna okubeerawo kwe ku nsi kubanga okubeerawo kw'omuntu ku nsi Bayibuli kulinga kimuli ku makya yanjuluza akawungeezi akoze eki awotose. So the only account you can give it is that work you've done for Christ. So kati okubeeranga kwolabanga okubonaabona ye Pawulo aga nti first we glory
Ngobaga ndi bambi babavuma olaga nti mukama waffe bazibe nange ne bavuma kula Kristo. Wow. Singa tunyiga. Olwobutamanya. Ne tujjayo n'enjala. Olwobatamanyi nesinga oba omanyi nti kulwa bulokozi. Toyinza kujjayo njala kubanga noli gojjayo njala nayo mwagaliza obulokozi. Ye maturity. Ejo mwagaliza obulokozi. Njala ozizzayo buzza tosobola zijjayo yongera kuzikweka bukwesi. Otegeera zirina. Notegeera nti onankuba emiggo. Onanvuma. Njiganya lwakuba tannategeera. Naye ne Katonda amwagala akole ki? Bwe balina ategeere. Wow. Ate omaliriza bulungi nnyo. Mpulira nga twandyeyongeddeyo. Naye essaawa tenaanuuka. Akadde bwe kaba keeko. Basebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina. Saba Mukama abampeera omukisa. Amiina. Sijja kulondobereza era nja kusaba omusumba ono atuweereyo essaala eddalawo. Kale katwebaze. Ayi Mukama tukwebaza kubanga twagala. Ekimu ku bisinga obukulu kwe kwongera okutegeera ensonga y'obumu mu ggwe. Naye solution Mukama tulabye nga nnyangu kwe kusenza ggwe obulamu bwaffe. Ebisigadde byonna oba kubonaabona oba kunyigirizibwa oba ebireeta okwesalamu tusobola okubyaŋŋanga nga ggwe oli mulamu bulamu bwaffe. Yongera Mukama okuwa abakulembeze amagezi mu ngeri ey'enjawulo nga bwe tulabye nti abakulembeze beetaaga nnyo okwongera okunywera mu Kristo. Basobola okulembera abalala nga Pawulo bagambye nti mulabire ku nze nga nze bwe ndabira ku Mukama waffe. Yes. N'obukulembeze nabo bwe nga busobola okola statement eyo nti mulabire ku nze. Amoni akategeeza nti butambulira ddala nga Mukama waffe. Weewaawo ebisumuza bisobola okubeerawo olw'environments ezitwetoolodde ebyetaago bya governments ezitutwala abakulembeze abatufuga. Naye byonna Mukama tulabye nga tulina bikola wansi nga ggwe asooka okusalawo kwaffe. Ekinajja kyonna kakijje azilonga azigwe okulembeddemu. Tuwa obuvumu obwo n'amaanyi mu lugendo lwaffe nti ebitweyaliikiriza ebitwetoola bisobola okubeerangawo. Naye azilonga azi okwagala kukukoleddwa mu bisigadde byonna tujja kubeera bawanguzi. Mukwano gwaffe Mukama wadde obudde okuwuliriza ate n'okulaba olwa programu nenga yokumu omukisa. Ayinza obba nga alina byetaaga mu bulamu, alina okweyayaana mu nsi. Yongera otuuka ku bwetaavu bwe obuli physical. Naye okusinga ennyo Mukama otuuka ku bwetaavu obuli spiritual. Ffenna tusobola okuwangulira wamu ensi ey'ekibi. Tukubaza Mukama olw'obuweereza buno yongera okuwa omukisa TV yaffe eno ate n'obuweereza bwayo bonna. Bonna abatutubako obubaka buno Mukama kabone mukakanyaza emitima gyabwe. Naye buli omu kayanyuliza omutima gwe agwe ku lwazi akyusibwe. Era Mukama byetwogedde kabeeko byekikola mu bulamu bwaffe. Abadde banoonya okwesalamu oba mu kika oba mu family oba mu kanisa. Twegayira Mukama osisinkane ebirowoozo ebyo nga ensigo yo esigibwa mu bulamu bwa buli muntu okulaba ng'oyongera okutukumira wansi w'obumu obuli mu Kristo. Wetegedde Mukama kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukwebaza nnyo kubanga obaddeko okutuusa kaakano. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli. Amiina.